If you're younger than the consent age, viewer discretion is advised. Obubonero bwonna obwalekeddwa emabega ku bulumbaganyo obwakoleddwa ku bannalumanya ne basaalumanya bannayuganda bannaffe mu Western Uganda bulaga nti yakoze ekikolwa kino ali mu gavumenti. Balese obubonero bungi mu bujega bwabwe obubapiininga nti yakoze operation eno. Actually bw'obyetegereza abagikoze babadde mu uniform ng'ate abalala balina muleeya. Paul Muhanguzi bwe mubasimwe mwabitegese wabadde luddawa okuinterceptinga communication nga balumba military installations. Someone inside the government targeted killing people. Mwabadde mwagala kutta bantu. Osobola okuba omuntu essasi n'emmundu eyo ennene n'asigaza ejjambiya mu ngalo naye mulimba. Bino ebifaananyi bye mwafulumizza bisitaging. Omuntu mwamusse nga mukigenderedde ne mugenda omukuba ebifaananyi. Actually ebimu birina side mwina party ze mukweka. Bwe mwamukubye n'agwa ne mumusika ne mumuteekawo ne mumukwasa ejjambiya. Mbuulira gwe munnansi ng'ogenda kufa. Mazima ne bw'oba mugumu otya bakubye essasi likujiijiira. Abantu abali be baali bakubye ku masasi mugende mu comment mwogere oba abantu abamanya amasasi bwe galuma. Ne bw'oba okutta ejjambiya otuuka otya ku ttaka. Ku ttaka ne bw'oba kale bakubye essasi n'ogisigaza n'otuuka ne weeziringula n'ofa ekibatu ne kisigala nga kinywezezza ejjambiya naye kulayi gye mulimba. Obutujju obuli mu Uganda bannamajja mmwe mu buteekawo. Si wakanya abatujju gye bali naye abatujju yemmwe temuteekayo baana bammwe abamwe bali Bulaaya muteekayo buno obuvubuka nga mukigenderedde. General Kulaije nsabo nnyinnyonnyole mumaze okukwata omuntu ali awo mulamu bulungi omusirikale atalina magezi oba alina amagezi ag'enkana agalumbuye n'afuna oda okuva ew'omuntu wa bulijjo. Katero mutwe! Katero mutwe! Omuntu yamugambye katero omutwe n'asikayo emundu ennene excited ng'asinika amannyo n'akuba omuntu mu video. Really? Kale katugamba oyo mubi muyeekera yazze kutta. Lwaki tomukwata wali n'omutwala ku kalabba? N'omusiba ne gumusinga in the courts of law n'afuuka eky'okuyigirako eri abalala. Kulaije neekakasa buli muntu gwe mwatumye ow'okutta mwabadde mumumanyi. Omusajja gwe mulaba oyo mbu baamugye mu taxi mbu ng'ayina akambe a knife inside the taxi. Abaamukutte kwabaddeko poliisi ab'amagye abantu abasinga baamukutte. Bwe mbadde ntandika programu eno mbagambye operation mwagikoze mu uniform ne muleeya. Omusajja yasangiddwa n'akambe baamukubye ne bamuttirawo. Wulira lipooti mbu abantu baatwalidde amateeka mu ngalo. Kyokka wulira omusajja eyabaddewo bwe yagambye. Ow'amagye yasise omuntu katugambe yabadde mutujju nga yeekwese mu taxi. Omulamu gwasobola n'okutwala namuinterrogatinga. Kino ekikolwa kye mwakoze mwabadde temwetaaga bujulizi temwina bye mwetaaga ku interrogatinga kuba mwe mwakikoze. Omuntu gwe baakuttenga mulamu bamugye ne mu taxi. Lipooti yavuddeyo ng'egamba mbu abantu babasinzizza amaanyi ne batwalira amateeka mu ngalo. What a very stupid statement. These are actions planned by the people who are inside the security. Byammwe mwe mubikola. Naye akasembayo Kulaije ku programu eno mwalonze wakyamu. Kati mu biseera bino ng'abantu bali mu kalulu abantu beesunga okulonda gavumenti empya eyammwe y'abafere bagijjeko nga bayitira mu kalulu. Temugenda kubba buwanguzi bw'abantu mu kavuyo. Tewaliiwo nnaku zino muntu yenna mu Uganda ayagala kukyusa gavumenti ng'atabangula ddembe. Kubanga eddembe litabaffe. Waliwo agenda okufanga wammwe abammwe babeera Bulaaya. Tewali muntu asobola kwetantala kwetaba mu bikolwa bya kiyeekera nga si mmwe mubitegese kubanga bannayuganda they still believe akalulu bagenda kawo omuntu omutuufu atereeze bino bye mukola. So tewansobola kulimbalimba muntu yenna
that abantu bagala kuyekera government bagijjeko eyo endirimbo yaggwa. Those are old stories. Our future in thy hand, united, free for liberty, together we'll always stand. Oh, Uganda, the land of freedom, our love and labor we give, and with neighbors all at our country's call, in peace and friendship we'll live. Oh, Uganda, the land that feeds us, by sun and fertile soil grow. For our own dear land we shall always stand, the pearl of Africa's crown. Basebo ne banyabo nateera mbaaniriza wano ku Media Choice Online Television. Erinnya lyange yenze Kanka Emmanuel Peter, ndi musajja munamawulire ga kunoonyereza. Essira lya programu y'olunaku olwayo tulitadde ku bufere obukulu ppya n'obubonero obw'enkukunala bwe tugenda okwanika wano obukakasa nti ebikolwa by'okutta bannansi ebyakoleddwa mu bitundu ebya Western Uganda olunaku lw'eggulo byalese obubonero obulumika bannamagye b'eggwanga Uganda nti ekikolwa kino be baakiteeseteese. Nga ntandika programu yange eno njagala okubakakasa nti okwaffe kwe tunoonyereza kunoonyereza kwa kinnamawulire experience gye tulabye mu kwetegereza ensonga eno ye programu erumika mu bubonero obw'enkukunala bwe ngenda okubalaga obulaga nti gavumenti ya Museveni egezezzaako okuteekawo ekitta bantu nate era nga kino ye yakitegese okuttirako bannaalumanya ne besaalumanya. Nga ntandika programu yange eno ngisindikidde bannamagye mu ggwanga Uganda, naye okusobola okugitegeera obulungi njagala ngiyise mu mwogezi w'amagye oba Director Defense Public Information General Felix Kulayigye, abasirikale abalala oba nnyonnyole nti ekyamazima ebikolwa ebyakoleddwa byalese obubonero bungi era obw'enkukunala nga naawe ngenda bukulaga obulaga nti bino eby'ekifere ffe bannansi abanoonyereza tubiyita bya kifere tusaasirako bannaffe abafiirwa abantu baabwe mu bintu nga bino olw'okuba nti abanene mu magye muba mwagala okufulumya ssente eza operation, abalala nga mwagala okufuna lanka n'abandi nga mugendereramu okunywereza mukama wammwe mu buyinza nga muteekateeka obumodi n'obungodiira obw'okuteekawo ekitiisa bantu nga bwe kizze kirabika. Buli munnansi ali ku vidiyo yange nsaba ojjukire nti omwaka guno amagye ga Uganda wansi wa General Yoweri Kaguta Museveni gagezezzaako okuteekawo okutya okw'enjawulo nga gatandika na butujju mu kibuga olw'okuba nti bannakibuga babuufu okusinga bannakyalo obwo bwagaana. Batandika beetezaateza bbomu, balonda ennaku eziriko abakkiriza abakatuliki ate ne baagala babakontanye n'abasiraamu nti abasiraamu bassa abakatuliki. Ebyo byonna byagaana. Bagezezzaako okuteekawo okuwaayira nti engeri gye kiri kiseera kya kulonda abavumaganya gavumenti baagala okuteekawo obutujju nabyo bigaanye kubanga bonna abavuganya gavumenti naddala aba Robert Kyagulanyi Ssentamu babadde peaceful ebbanga lyonna. Kati ekyo nakyo ne kigaana. Basumuludde okuteekawo ebijambiya mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ng'era obubonero bwasengavuddemu ngazzeemu obuzze bulabika n'emabega. Bino nga bazze babikola entakera nga buli lwe muba mugenda mu kalulu balina ekikwate kimu twalwana. Olina okuba nga weesonyiwa eddembe lyo ku lw'obulungi akaseera akatono bo tekabasala kasita bamala emyaka 5 nga banyaga. Kaakati baamaliriza ne bakola mission eyasembyeyo okuteekawo obutujju mu kitundu ebya Western Uganda. Naye ekyamazima buli muntu ali ku vidiyo eno kankubuulire
obubonero bwonna obwalekeddwa emabega ku bulumbaganyo obwakoleddwa ku bannalumanya ne basaalumanya bannayuganda bannaffe mu Western Uganda bulaga nti yakoze ekikolwa kino ali mu gavumenti. Balese obubonero bungi mu bujega bwabwe obubapiininga nti yakoze operation eno. Actually bw'obyetegereza abagikoze babadde mu uniform ng'ate abalala balina muleeya. Ngenda balaga ebintu ebyenkukunala ebiraga nti bino byonna ebyakoleddwa mu kaseese ebyokutta abannalumanya ne basaalumanya. Bannalumanya ntegeeza omuntu wa bulijjo akolagana ne gavumenti okutta banne. Saalumanya ntegeeza oyo abadde ayitawo ne bimukwatiramu. Biraga nti General Felix Kulaije bino mmwe mwabitegese. Kambabuulire ng'onaategeera bino byonna ngenda biva mabega. Gavumenti ya Museveni ne bannamagye bwe bafuga Uganda ebiseera eby'emabega byonna buli badde bategeka ebintu bino ne ku mulundi guno lwe bakitegese bakozesezza obubonero bwe bumu mu biyise eby'emabega. Batandika bati gwe buli lwolaba nga bafulumizza amagye ne gatandika okukola military drills, communication ye yejje mu muntu wa bulijjo nti kati bayina ekintu ekyettabbu kye bategeka. Ebijambiya nga bitandika mu Wakiso, General Mulamba yafulumya amagye n'agakulumulula ku nguudo e Kakiri. Kati mu Western Uganda ng'abatugumbuzi bagenda okutta bannansi. Ate era omulala omusajja munnamagye General Paul Muhanguzi yafulumya amagye n'agateeka ku kkubo. Ekyo kimu n'alaga gy'akomandinga yonna nga bwe ngendo bajjirayo ebigambo kimu ku kimu. Naye bino mbajjiddeyo byemabega ndyoke ngende ku bubonero buno. Buli lwe bazze batirimbula bannansi batandika n'obubadde obwo. Bakola military drills mu bantu, bateekawo embeera. Kaakati ekyo ne kiteekawo nga bwe bizze bikolebwa introduction oba ennyanjula eri ebikolwa ebyettabbu bye baba bagenda okukola. Ekyokubiri, kati let me specifically go tubulumbaganyi buno. Ng'oggyeko ekyokufulumya amagye ekyasooka namba 2. Omulundi guli omusajja gwe baawaayiriza era ne bamusiba nga n'obulamu bwe bukendedde aleebaleeba omugo gw'entaana. Kabaka w'abakonjo Omumbere Charles Wezire Mumbere yafuluma eggwanga ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogw'10/2025 n'afuluma Western Uganda nti n'agenda ettake olwo bategula omuntu ku mulundi ogundi gwe basobola okubanga bamanyi ekijja mu maaso. Kano kaakubiri Omumbere Charles luli gwe baawaayiriza n'obulamu bw'okutuuka kati nga buleebaleeba yafuluma eggwanga. Ebyo tutandika okubyetegereza. Kakati muwulire ekikolwa. Mu kikolwa ekyalabise nga kiri coordinated nga ne yabadde akikoordinatinga munnamagye Mutendeke. Ku mulundi guno nga munnamagye Mutendeke ate mufere 911. Abalumbaganyi ababadde basoba mu 5 balumbye ebitundu ebiteeriranye nti trading center omulundi gumu. Ekitundu ekimu nga kiri Kaseese, ekitundu ekirala nga kiri Rubirizi, ekitundu ekirala nga kiri Bunyangabo, ekitundu ekirala kiri Fortipoto, Kamwenge, Bundibujjo. Ezo zonna areas in a coordinated attack zalumbiddwa omulundi gumu. Mbuuza kibuuzo gwe munnansi alaba video yange. Ddala amagye agali mu area eyo gonna ge twalaba. Polo ono omusirikale w'amagye Paulo ge yakulumulula Paulo Muhanguzi n'atulaga nti mangi nnyo era n'alaga ne divisions ez'enjawulo z'akulira gaabaddewa okuinterceptinga communication kubanga bw'oŋŋamba nti abalumba military installations bali mu bifo ebyesudde naye baakoze obulumbaganyi in the same time wabaddewo communication. Paul Muhanguzi bwe mubasimwe mwabitegese wabadde luddawa okuinterceptinga communication nga balumba military installations. Oba muntegedde bannansi akabonero ak'okusatu akasooka mbagambye
byebiseera ye history buli bagenda okulumba basooka kukola military drills nga bagenda okutta bannansi ekyokubiri gwe bawaayiriza luli okutta abantu ne bamulumba era ne batta abantu yafuluma eggwanga ennaku z'omwezi nga 13 akookusatu General Paul Muhanguzi yatugamba ayina amagye mu area era batulaga abalumbye mu coordinated attacks mu kyokusatu balumbye military installations ezirina abalekinga ezikuumibwa nga zirina communication kakati omuntu omu oba ekibinja kimu ekirimu abavubuka basoba mu 5 ne balumba Kasese police barracks ekyo kimu ne balumba Lugenda Mbara police station ekyo kyakubiri ezo zonna teziri wamu ziri zesudde ne balumba Bunyangabo district ne balumba Fort Portal district ne balumba Kakuka barracks eri mu Bundi Bujo ne balumba Karuguta eno mu Bakonjo ne balumba ebifo ebirala ebiri e Kamwenge ne Rubirizi. In the same time, by the same group, early in the morning, we batakubye bwama nti owaye tugende kitegeeza nti yabadde mabega wa kino ateekwa kuba n'obusobozi abulina obuzikiza communication z'amagye singa ng'obulumbaganyi buno obwabadde coordinated same hour targeting military installations in Western Uganda, almost 5 districts at the same time. Someone inside the government targeted killing people. Mwabadde mwagala kutta bantu. Mwagala kutugamba nti military installation zizonna zonnezo tezasobodde kufunayo ka communication yadde akamu omulumbaganya yatuuse n'okgendayo kye unipoti. Don't think we are stupid. Bana temutulowooza General Kulaije temutulowooza nti tuli basiru kale mwalowooza nti tuli basiru naye mukyuseemu mutegeere nti twabuuka ebikolwa byammwe twabibuuka. This cannot be happening. Kangende kuri yo action ng'amagye gazze kambalage bannayuganda abantu abakoze ataaka eno be bagitumye ogikola babadde babamanyi okumanya babadde babamanyi babadde batta faces ze bamanyi. Kansooke mbubuuza ekibuuzo General Kulaije munnamagye yakwata ku mmundu ennene ze twalabye mukutte ziwakadaala ezo ze mwakutte ennene kitegeeza ze zakubye abalumbaganyi. Kankubuuze Kulaije osobola okuba omuntu essasi n'emmundu eyo ennene n'asigaza ejjambiya mu ngalo naye mulimba ne bannaye abasirikale mulimba bannaye bannansi kambalage mu bifaananyi ebyafulumiziddwa mu bulumbaganyi abantu be bakubye ebifaananyi okutulaga nti balumbaganyi omuntu ali awo yafudde dda naye omukono gukutte ejjambiya era teyafudde nti baatemye muteme oba baamufumise effumu baamukubye essasi. Kati ku mmundu ennene ze twalabye mukozesa ne bwaba basic knowledge wa mutabani wange Kankaka Peter Junior eyali alabye ku firimu ategeera butegeezi nti essasi lirina force n'akuba emmundu omulaba ng'emunyeenya erisobola okukanyuga omuntu. What does it mean eri bannansi abalaba video yange bino ebifaananyi bye mwafulumizza bisiteejinge omuntu mwamusse nga mukigenderedde ne mugenda omukuba ebifaananyi. Actually ebimu birina side mwina party ze mukweka bwe mwamukubye n'agwa ne mumusika ne mumuteekawo ne mumukwasa ejjambiya. Mbuulira gwe munnansi ng'ogenda kufa mazima ne bw'oba mugumu otya bakubye essasi likujiijiira. Abantu abali be baali bakubye ku masasi mugende mu comment mwogere oba abantu abamanyi amasasi bwe galuma ne bw'oba okutta ejjambiya otuuka otya ku ttaka ne bw'oba kale bakubye essasi n'ogisigaza n'otuuka ne weeziringula n'ofa ekibatu ne kisigala nga kinywezezza ejjambiya naye Kulaije mulimba. Liars. Mutubuulire nti mwagala kututta oba mugambe mukama wammwe General Muhoozi
abawe ssente ze mwetaaga ez'operation mangu nga temunnaba kutta bannansi kubamalawo. Ekyo kankibabuulire. General Kulaije muzze mukola ebikolwa ng'emabegaawo mwatega bannansi bbomu. Gwe kennyini nojja n'ogamba mbu mwakubye omukazi mbu yabadde na mukongo okusinziira ku gwe kwa appearance yo. Nakulaba ng'onyinyimbwa Kulaije ng'ogamba mukazi alabika yabadde mukongo, temwatulaga kifaananyi kya mukongo, temwakitulaga. Omukazi yalinnyira pikipiki e Busega ne mumuleka n'ayita ku Northern ne mumukubira ku katale k'e Kaleerwe mbu yabadde alina bbomu ne mugibalusiza mu bantu. Azifu zino endala bulijjo ez'ekifere muziteeka mu kintu ekiringa fulasika ne mugenda nazo. Eno mwagidonatingira awo. Bannansi nsaba okubategeeza nti Kulaije abo mu magye bagezezzaako okuteekawo obutujju omwaka guno gwonna. Bannansi mubadde mwekutte bulungi ne mugaana okubayinga ebyekisiru. Batandikira ku urban insurgencies ne baziteekawo. Kati ekijambiya kyatandise ebuddo naye muleke kutulimba. Bwe mutunuulira ebifaananyi bino bannansi, gw'olowooza liyale kisoboka omuntu omukuba essasi n'atuuka n'okufa n'asigaza Zomba mu ngalo? Muzuuminga ebifaananyi bino mulabe. Zomba yabadde agyesibyeku mukono nti temuvaako, nti yagyesibyeko bw'ati. Muleke kutulimba Kulaije nedda. Omusajja mumukubye essasi n'okufa afudde. Mumukubye mu kifuba kale yabadde abakonfrontinga. Kati ne mutuuka mukuba ekifaananyi nga ne Zomba akyagikutte. Naye banaye mulimba. Zomba ekuba ejjinja. Nga situnnatuuka ku kikolwa mmwe kyakutta muntu wa Zomba na ssasi. Naye muli hafu baked ekituufu. Ekituufu amagye ga Uganda ebintu bye mukola bya firimu si bya ddala. Nammwe kennyini twebuuze ssente zibatendeka ziragawa. Ekikolwa ekirala kambabuuze bannansi. Yes, katugambe nti nno abantu balumbye nga kaguluupu k'abantu bakutta amajambiya. Gavumenti ki ereeta wakaddaala okkuba owa Zomba? Naye bannange katugambe kale babadde bayeekera. I'm not saying that Uganda teyina butujju, esobola okuba nabwo, naye kyengezaako okugamba obutujju obuli mu Uganda bannamajja mmwe mu buteekawo. Si wakanya abatujju gye bali, naye abatujju yemmwe temuteekayo baana bammwe abamwe bali Bulaaya, muteekayo buno obuvubuka nga mukigenderedde. Kambuuze gwe alaba vidiyo yange Museveni okugenda okugumbulula abantu abakutta amajambiya, atwala miigi, atwala bazoka, atwala lapigi. Ebyo bya bulimba. Omuntu ne mumukuba essasi nti nno yalumbye gundi nasi. Kale katugambe ekintu ky'okulumba balakisi kibi, ng'omuntu agambe kangende nnumbe balakisi, ekyo kibi. Kakati azze alumbye balakisi akutte ejjambiya, oba alumbye balakisi ng'ono mu kifaananyi ekyo akutte Zomba, alumbye balakisi akutte Zomba. Temulinayoko ku sitayiro ndala eyinza mukwata n'ababuulira ani amutumye era mumukubya bazoka. Naawe wennyini mumaze omukuba mukubye ekifaananyi kyokka Zomba kyagikutte mu ngalo. Mu birimbe bajega fe abantu abalinga ffe bakanka kati mutulimbe ebyo. Mubigezezzaako entakera naye ffe situjja bikkiriza. Bwe ntunula mu kiwandiiko kya General Kulaije wagambye bwoti sijja kukisoma kyonna, naye kankubuulire ebigambo General Kulaije bye wagambye. We commend the bravery and professionalism of our personnel who acted with restraint and precision to protect lives and property. Investigations are underway to determine the origin, motive and affiliations of the assailants. Wuliriza Kulaije atamanyi luzungu kankutaputira ebigambo bya Kulaije. Agamba twebaza nnyo obuvumu obukugu obw'abasajja baffe abagenze ne kwegamba ekikolwa bakikoze beekomyeko okutta abantu, beekomyeko. Restraint kitegeeza mbadde nnyina ekintu kye ngenda okukola ekyamaanyi ennyo ne neebuulirira. Ekigambo ekyo kitegeeza nti weebaza
bannamagye okwebuulirira ne batakola kisingawo. Kankubuulire musajja gwe Kulayigye omanyi Luzungu. Naye ebikolwa by'owandiikira ebyabafere mu gavumenti oli mwogezi boyogerera bafere ate babbi. Kankulageyo akatambi Kulayigye. Okumanya abantu be mwasse mwe mwabategesa ate mwabadde mubamanyi. Nga mumaze okulumba amagye gasetinze roadblock ne gatandika okunoonya abantu mu taxi. Obulumbaganyi bwabaddewo ssaawa 11 oba kale ng'obudde bukya. Taxi zazze luvannyuma nga mwamaze dda n'okuttako be musse. Kati ne mutandika okulingiza mu taxi nga mujjamu abantu. Kambuuze Kulayigye. Abantu be mwabadde mubajjamu ku kriteria ki? Ulira. Okumanya operation gye mwakoze ne be mwagitumye be mwade muyina okutta mwabadde mubamanyi. Era ne ku programu eno nze kyenteebereza ngenda kiteekawo. Nkiyita kyenteebereza naye obujulizi obw'okunoonyeza kw'amawulire nsobola obbubagamba. Mwagenze mu taxi ne mujjayo omusajja ono kamubalage. Mbu babadde bali awo ne wajja taxi. Kakati mu taxi nga baziyimiriza ne balabamu omusajja yaliwa kamubalage. Taxi ezazze oluvannyuma. Kakati mu taxi ze baadde bakebera nga balingiza mwabaddemu omusajja oyo gwe mulaba. Omusajja ayambadde kijjampa kya black kati nga mayiti mulambo. Mbu bamujje mu taxi. Kulayigye neekakasa buli muntu gwe mwatumye ow'okutta mwabadde mumumanyi. Omusajja gwe mulaba oyo mbu bamujje mu taxi mbu ng'ayina akambe a knife inside the taxi. Abamukutte kwabaddeko poliisi, abamagye, abantu abasinga bamukutte. Bwe mbadde ntandika programu eno mbagambye operation mwagikoze mu uniform ne muleya. Omusajja yasangiddwa n'akambe bamukubye ne bamuttirawo. Ulira lipooti mbu abantu batwalidde amateeka mu ngalo. Kyokka ulira omusajja yabaddewo bwe yagambye. Ow'amagye yasise omuntu katugambe yabadde mutujju nga yeekwese mu taxi. Omulamu gwasobola n'okutwala namu interrogatinga. Kino ekikolwa kye mwakoze mwabadde temwetaaga bujulizi, temwina bye mwetaaga ku interrogatinga kuba mwe mwakikoze. Omuntu gwe bakutenga mulamu bamujje ne mu taxi. Lipooti yavuddeyo ng'egamba mbu abantu babasinzizza amaanyi ne batwalira amateeka mu ngalo. What a very stupid statement. What kind of a statement is that, Kulayigye? Kulayigye, oyagala kuŋŋamba nti mulina amaanyi agamala agaŋŋanga omuyeekera. Temulina amaanyi gasobola kujja ku bantu muntu aleme kuttibwa naye mu birimbe basiru. Bannayuganda bannange mubeere babuufu. Omusajja wuuyo ekikolwa kye mwakoze kiraga nti abannayuganda bonna be mwatadde mu kikolwa be mwabadde mutta bonna mwabadde mubamanyi. Mbw abantu basinzizza amagye amaanyi ne batwalira amateeka mu ngalo. Kyokka yabadde ayogera ku mabbali mu lulimi olukonjo yagambye nti olumugyeyo afande n'amwokya essasi mulina excitement muli batemu. Ekyamazima ddala amagye ga Uganda muli batemu. Ate kye mwagala tukkirize tutye. Mwagala tubakkirize era tubeere ne fiya nti muli batemu. Ekyamazima generation Kulayigye bwe tunabanga ffenna ensi tunaagibeeramu. Genero ng'abaana bo banaabeera mu nsi obeere n'abazzukulu. Ebikolwa bye tukola ne wankubadde mu ebibabeezawo mu gavumenti mulina okwekomako. Omusajja wuuyo yaggiddwa mu taxi ow'amagye n'amukuba ate soomu buli gwe mwade mugyayo nga mumukuba mwade temwagala balamu. Oda yonna yagiwadde nti mukube yabadde teyeetaaga bujulizi olw'ensonga yabadde ntegeke ng'obujulizi ate anaabusobola atyo bukulafutinga. Kakati kambalage mu bantu abakwatiddwa mwabaddemu abalondebwamu ne battibwa abalala ne batuuzibwa mu ttaka. Kankujjukize General Kulayigye mu bikolwa ebya history bye muze mukola mubadde muteekangamu abantu abamu bakomandinge ebibiina by'abayeekera ne mumala ne mwefuula ababakutte ne mubata ne mubazza mu public nga temubasibye. Kati waliwo akabinja ke mwalondozeemu ono temumutta wange ono akyasobola okukola ekirala basaalumanya abayingiziddwa muli bo mwakubye bakube. Kankulage Kulayigye akatambi. Ulira waliwo wano omusirikale alinga
musirikale alina obwongo bulinga obwalumbuye lumbuye kajubi waliwo wano omusirikale ayina ekikolwa kye yakoze nga kirina obwongo obwenkanankana obwalumbuye omanyi lumbuye ali omutwe gujjuddeko masavu galinga gambizi tategererako ddala wulira mulabe ka video kano ono omusirikale kirabika muganda wa lumbuye laba mu ka video ako kulayije kenkulaga ebikolwa byembalaga mwaleese omusajja nga mulamu kakati bwe mumala okuleeta omusajja nga mulamu ng'era mumukutte mulamu mu bantu aba bulijjo ne batandika okubuukira ku mutwe gw'omusajja mwetaaga bujulizi mwetaaga ku apprehendinga suspect era mwetaaga kyekyabaleese okukwata abaseddekezi mubatwale mu interrogation mubabuuze omu yabadde mulamu kakati mu balamu abo akatambika nkabazannyire Katero mutwe. Ekikolwa ekyo ebimu mbibulalinga lw'amateeka ga online kwe tukolera General Kulayije nsabo nnyinnyonnyole mumaze okukwata omuntu ali awo mulamu bulungi omusirikale atalina magezi oba alina amagezi ag'enkana agalumbuye n'afuna oda okuva ew'omuntu wa bulijjo Katero mutwe. Katero mutwe. omuntu yamugambye kateera omutwe n'asikayo emundu ennene excited ng'asinika amannyo n'akuba omuntu mu video really kale katugamba oyo mubi muyeekera yazze kutta lwaki tomukwata wali n'omutwala ku kalabba n'omusiba ne gumusinga in the courts of law n'afuuka ekyokuyigirako eri abalala you went there to eliminate some and to save some of your own bwe kityo bwe kifaanana kaakati omusirikale asinziira watya owali abantu ababadde muleya ne batandika okubuukira ku mutwe gw'omuntu lwaki temusiba teepu ya crime scene nti abantu bakome wano ku birala ebyaffe abantu ba bulijjo nga mwetaaga okulya enguzi musibawo kati ng'ewa Brian White mbwe wafiira omuntu obujulizi temukkiriza bantu kutuukawo awo wo temwagala bantu batuukewo nga kiri mu bantu ba bulijjo ekyammwe ekitegeke mukkiriza abantu ne mujja ng'era omwaka guno n'ensobi ze mukoze bwe mwali mubalula bbomu mwaleka abantu bajje ku katale kaleerwe wulira ne bbomu egenda kubaluka abantu ne mubaleka babeerewo nga mugibalula era mwagibalulirawo wennyini nnyini General Muhoozi Kainerugaba waayitawo emyezi 2 n'akwata ab'amagye abaategeka okuba bannayuganda bbomu mu kikolwa kye wayogerera obulungi nti bubadde bulumbaganyi era n'otuwa conclusion ba ADF aba ADF bali mu magye gammwe era mwamaliriza mbu ne mubakwata ono allegations of simanya konsibiki byonna nga muyita munnamagye naye ebikolo byakutta abantu eri bannansi kati omusajja alina obwongo obutono excited ng'asinika n'amannyo nga tamanyi ali ku kamera nga waliwo awo omuntu omulamu n'amukwata n'amukuba amasasi Kulayije kankulageyo akatambi akalala bannansi ndi mu kubalaga obujulizi obukakasa nti obubonero bwalekeddwa emabega bwonna bulaga nti eno operation bano be bagibadde emabega bo kennyini ekyo nkitadde wali ku mabbali ng'amawulire gagenda mu maaso omusirikale yabadde akutte emundu ennene wakadaala omusirikale mbune yeekengera era awo we baabadde naye bannamawulire nammwe mubeeremu empeke bannamawulire ffe tusigalidde ku lw'ensi yaffe mwabadde awo nga mutaddewo kamera abamawulire abamu ne mbayita nga balipooti nga bagamba obukugu obwayoleseddwa
buli kiyenje kize mu profession yafate mugisse buli muntu atamanyi byayogera obukugu obwayoleseddwa ab'amajjaawo waliwo omuseddekezi mwina n'ebiga omuseddekezi bamukubye essasi nzoyogasiya nze si wekamba bulire everything in the profession of journalism is subjected to a journalistic investigation, a thorough investigation. Oyina okubanga oyina scientific a scientific approach on every story. Naye weteeke mu ngatto z'ekyo kyolabye ogambe naye kino kisoboka. Report the news but report it responsibly. Nga toteekawo okulaga. Mbu omuseddekezi bamukubye in the middle nga ne kamera weeziri. Ow'amajembo ayina gwe yalabye wenyeenya mu kasooli. Oba yabadde kasooli mu nnimiro. In no time amasasi ne gatandika okwesooza. Omuntu eyabadde mu kasooli ne bamukuba ne bamuleeta. Eyabadde mu kasooli bamulese bamuzinze. Mbuuza mmwe ab'amagye, is that how you behave with the villagers? Kubanga mu bantu bannakyalo ekibayisa ab'amaalo. Amaalo kitegeeza okwagala kulaba buli kimu okutegeera n'ebitakukwatako. Kati osumu, how do you open a fire in the middle? Abamawulire mwebali awo buli muntu waali tewabaddewo instruction that take a cover. Tewabaddewo yadde instruction. Mwayingidde buyingizaawo ne mala ne muleeta omuntu nti wuuyo bamukubye essasi. Bw'aba yabadde munnansi ng'azze kuloba oba ng'azze mugundi omuntu eyabadde alina nga tewali na ssasi lifulumye tetwaliwulidde nti oba his armed nti oba wawulikiseeyo a voice, but you open the fire immediately without even ascertaining that whoever was hidden in the bush yabadde ali armed. Tewabadde akatambi bakakutte, tewabaddewo yadde eddoboozi ly'essasi. Why wouldn't you pursue the guy? Why don't you pursue? There was police, there was the army. Why don't you pursue the guy? Awo wenyini we mwazze esi kibira wabaddewo nsiko. Why don't you deploy the drones ze muteeka ku campaign trail za Bobi Wine ze mwatwala omwogezi wa police yayita ze yagamba mbu yalabye Kanyonyi? Lwaki we mujja mu area omuli be mupasuwinga? Why don't you use the intelligence of the drones? Intelligence tuwulira nti mugigula mbu ne mujjo mwaleeta ebyuma ebisobola okusa kwegamba mmwe. Look at the reactionary army that we have. Amangu awo mubalabye ebisubi byenyeenya, they start to fire. What if you are firing at children? Kubanga kana akato kasobola okubanga tekamanyi kigenda mu maaso. Their decision making is so low. Abaana abato, young children. Asobola okudduka ku maama we najja yekweka walabe ekigenda mu maaso. Omusirikale yalabye ebisubi nga byenyeenya. You started to fire immediately. Kulayije kye mwabadde mukola mwabadde mukimanyi. You needed it on camera. Mwakisetinze bulungi era ne RDC yabadde alina ebigambo ebyokwogera era n'abantu you came with a theory mbu abantu bazze n'eddogo. Omusajja muganda Walusimbi yagambye, RDC jo Walusimbi yagambye mbu bazze n'eddagala egganda obe konjo. Eddagala egganda obe erikonjo. Statement RDC mu kiseera ky'obuzibu gye wakoze reflectinga nti ababaddewo bakonjo. Ate oba bazze n'eddagala ekkonjo. Tebaba bakonjo. What do you want to imply? Nga tonnaba kwogera RDC musooke muyiteko mu course za communication omanye njogera ki kuba mmwe mulina obuyinza. Nange ne bwe mbeera in position nga bampadde ekifo kya RDC nsooka kuyitako mu refresher course nemenga kwogera bintu bya kijega. Afande Walusimbi wayogedde kyabadde kya kijega nnyo mbu bazze n'eddagala ekkonjo. Ekirungi Kulayije ye teyakyogeddeko naye kankubulire Kulayije kye yayogedde. General Kulayije nkutegeezaako nti ebyekifere bino by'owandiika oba bye twalabye bwe twabadde twetegereza wonna n'obujulizi bwe tujje ku ground tebulaga nti abantu abo wabadde wayina emmundu. But you are quick here to say unless General Kulayije next address yo ogenda tulaga emmundu ezo. But this is what you said. Mbu
kiriwa mu public address yo gye wakoze. Hostile elements are attempting to destabilize security installations and provoke unrest in the region. The elements using submachine guns and machetes. Bwe tubadde tuwuliriza abantu nga boogera okuva mu bitundu ebyo, tewali yagambye nti yawuliddeko kuki ku ssasi nga livuga. Provide evidence General Kulaije nti there were submachine guns. Kanku refreshing. Bwe mwali mugamba Bobi Wine mbu yalina emundu erira, emundu yabulanga kando. Emundu yabulanga omuzigo ogusemberedde omuliro. I know you have the capacity to stage a submachine gun. Naye gwolowooza bona staging a submachine gun ekirimbo kyo kinayimirira. People will ask, did you hear of any gunshots? Of all those you neutralized, as you say, provide us evidence and staged like you staged machetes and bazookas. Provide us with evidence of the types of machine guns that these people had. Kulaije mwogere bulungi ne General Muhoozi ate sente zaki za operation muleme kutta abantu olw'okwa sente za operation kubanga mwe buli kiseera kya kalulu mwalina Besigye nga yabikola. Mwalina Besigye nga akyankalanya abantu olwo ne mufuna kasente ne balirizinga sente. Kati avuga nnyo omunene talina wabaweera sente. Bobi Wine is a peaceful guy. Temuyina munoonya akavuyo konna namwe musobole okugaggawala because there is always 5 years nga mulinda sente za operation. Kati ebyo tebikyaliwo n'omusawo eyagala oguteekayo linaagujjayo. Mwalindanga obuvuyo abantu beekalakaase mufune we muttira abantu mwe mulye sente kubanga mukutta abantu mwe mufuna akasente. Tebikyaliwo. Bino ebistaging tebijja kukola. There is no evidence provided by the locals that we have so far asked. There is no local who says he had any gunshot in the area. Era gireete naye tetujja kugikkiriza tutyo nga tetumaze kunoonyereza. Yavuddewa kaneeyongereyo. Nsaba okubategeeza bannansi nti bw'otunuulira obubonero bwonna obw'abaalumbye kandaba obusiru bw'abaalumbye. Abamu ku baalumbye babadde bambadde essaati nga ziriko ekigambo Uganda. Zabaddeko ekigambo Uganda. Tezaabadde za yero, zaabadde za red. Nga bambadde essaati za red eziriko ekigambo Uganda. Mwabuze kusiba mirambo baana ku mitwe. Now leka tutunuulire ekikolwa eky'abantu abazze. Babadde balina ejjambiya empya which means logistics baziguze. Babadde balina zombe enkola empya nga balina gambuutusa empya nabo babadde banyirivu nnyo nga banyirira. Njagala okubuuza Kulaije kankubuulire. Mu bikolwa ng'ebyo mubeeramu kye bayita mobilization. Abantu ababaddemu nga boogera olulimi lw'abantu abaliroko kitegeeza they were mobilized. Okumobilizing omuntu kwe kufuna idea n'onoonya abanaakuyambako. Bwe mubanga ekituufu muyina amagye ge tulaba muteeka ku makubo ne musalako mwabadde luddawa nga bano bamobilizing. Kuba abantu abamobilizingiddwa boogera na lulimi lwa mu kitundu batooro bakonjo ku luno mwakoze mixture temwayagadde kuwaayiriza mu mbere. Ekikye mwakimala musajja wattu obulwadde bumuli bubi mwamusiba. Kakati mwabaddemu abantu ab'enjawulo kuba baalumbye Rubirizi, baalumbye Bunyangabo, ne baalumba Kasese, ne baalumba Kamwenge at the same time. Mbuulira Kulaije, mbuulira mwali luddawa nga abantu bano babeera recruited. Olaba musobola okumanya ebintu ebiri ekavule ku National Unity Platform ne mukwata n'omuntu where are you when these people are mobilizing? Ebikolwa bye babadde bagenza okukola ebyobutemu kitegeeza they underwent training. Who trained them? Where are you? Ekitundu kino kyonna kijjuddemu zi national parks. Ekitundu kye mwalonze, the good thing is that for this time nga bulijjo mukola mwayetegereze ewalala nga bajja bategeera. Mu Northern Uganda temukyabisobola abantu babakoowa. E Buganda abantu bababuuka. E Busoga babakyawa. Ewasigadde. Kati mu Western Uganda ewammwe ewali obubadi. Era mwalonze area
erimu Semuliki National Park, Kibali National Park, Rwenzori National Park, Queen Elizabeth, Katonga Game Reserve omwo. Bwe kibanga Game Reserve zizino zirimu n'abasirikale ngera mulimu namu deployment, kambabuuze mwabadde luddawa bano ebikolwa bye badde bagenza okukola birina okubanga biri under training, because the way they were organized, they were seriously coordinated. Katugambe nti they were placed, kale katukola assumption 1 nti bavudde mu kifo kimu nga bagenda okulumba. Speed kije bakalculate nze bonna batuukire mu budde bwe bumu. Ekyokubiri, omuntu agenda okutema nga alina n'ejjambiya empya bamutendese okozesa ejjambiya bamutendekeddewa. Bino byonna bibakoonako mmwe kulayije nti byabadde byammwe. Mu ggwanga Uganda nga mwetaaga okujja omuntu mu nnyumba mu mubbe oba mu mutemule, mubadde mubikola ng'era mumutuukako we mwagalidde. Ne mu addresses zammwe mwewaana, temukoma bukomi ku stabilizinga Uganda, nti naye mmwe mu stabilizinga South Sudan, Central African Republic, Kenya muyingirayo ne mukwatayo Besigye, intelligence yammwe esukka ne Uganda nekwata Besigye mu Kenya. Wano mwabadde luddawa. These are staged things to kill Ugandans. That is my argument as a journalist. Bwenkebera mu byafaayo ne byemuzze mukola. Kati katuve ku training. Bongamba nti babadde ne gamba otusembya ejjambiya empya zibutida. Bwenkebera mu byafaayo mu Uganda, muyina we mwakwata obusaale obwajjiranga ku bbaasi okuva ku Northern Uganda okuyingira Kampala. Akasaale katono ku jjambiya. Era akasaale ne Kampala butundibwa. Obusaale Kampala butundibwa. Abantu mwenna abavuga emmotoka e Kampala mu round about abayita ekibuya about kusawa ya Queen, awo wonna ewali Electoral Commission, wonna ewali BAT, wonna bwe wati awo ku Speaker Apartments abayita mu Jamu wa Jinja Road. Omuntu ajja ng'atunda akasaale a bow and an arrow. Ba Northern abakaramojja abo abatembeye ebintu ku kkubo babeera nabyo. In the recent time abamanyi history mu Kampala amaje gakwata obusaale obwali buyingizibwa mu Kampala obwo butono nnyo tebwenkana na jjambiya. Kakati abantu abasoba mu 15 ejjambiya baziyisizaawa. If you have the ability to detect arrows, of which arrows is a piece of merchandise in Kampala, obusaale kyamaguzi era kitundibwa e Kampala, kitundibwa mu katale ekibuye nge mu byekinnansi, kitundibwa mu wino obutale bonna waliyo obusaale n'amaloba ag'enjawulo agayingizibwa wano, wabula mwasobola obukwata ne mumanya nti buno bwali bugenda ku destabilizing Kampala. Ebyo ebikola bye mbagamba nti bye muba mukola muba mubimanyi nga ne mwabitegekkedde mubimanyi okusobola okutiisatiisa abantu. Kakati bwe kibanga akasaale akati musobola okukalaba, logistics ezaagula obusaale buno zaavaawa. Pulaani. Omuntu nga planning okulumba barracks mukadde okusinziira ku precision. Precision ntegeeza kwegamba obukugu obwakozeseddwa ne accuracy okulumba ebifo bino eby'enjawulo mu budde bwe bumu, kitegeeza nti waabaddewo okupulaninga. Kulaije where are you and your men when these guys were planning? Finally, when the attack comes to pass, there comes something called execution, okuteeka mu nkola, executing a plan. Ebintu bino bwe tubyetegereza n'okusinziira ku information gye tunoonyereza n'okutunulamu byonna ebyabadde mu bifaananyi mu maloboozi ne mu bannansi. The plan was executed by militants. And these militants know exactly what they were planning and they know the outcomes. Muteekwa kubanga na bino bye tuwogera mwabibaze. Omanyi bannamagye mumanyi okukola ebyo ne mugamba ba bloggers bajja kuvaayo bakritisayizinge kifune publicity ey'obwereere. Temwagala kusasula b'amawulire. Kati mumanyi mukola akavuyo ab'amawulire ne bajja ne basaka amawulire ekintu kyammwe ne kitambula, mwe ne mugenda ne mulya ssente. Kino siche bwembanga mwakipulaninze kibe kati kyogereko. Naye nze kankubuuse gye n'okulaije. Obuzibu bwonna bwajjidde biri byonna byabadde okkenga bulijjo mu bikola. Bwajjidde ku level gye bayita executing the plan. Mubeera ku radio call ne mukwata n'owa boda ayina ejjambiya ngeri mu boda, mumanyi okutrackinga n'okuwuliriza amasimu. Buli wali military installation yammwe
muinawo communication ezimala ogikuuma olwa amula obutabbibwa nammwe obutakolebwako bulumbaganyi. How did the attackers reach there in the same time? Mwabadde luddawa executize plan eno ne communication yabadde alina obusobozi obuzijjako. Kakati kankubulire General Kulaije, in the executing of a plan mulimu okuvaawe mwabategese okutuuka ku kifo kye bagenda okulumba. That is movement. Bwe kibeeranga musobola okulaba abantu abali mu bibira by'ekkongo abatambula, why didn't you detect unnecessary movements towards your barracks? Because wano mukuteeka mu nkola abantu bano bazze, they moved. Do you want to say that Uganda's military is vulnerable to an extent that panga welding people can reach you without you detecting them? Naye mutuleke. Mutuleke. Oyagala kutugamba Kulaije nti amagye ga Uganda majega nowe jambi abatuukako nato omusirikale. Bannansi mukirowoozeeko. Ekyabatendesa kwetegekera bulumbaganyi. Ekirumbibwa Barracks alumba ayina butida ayina jambia. Really? How do you tell us that you have the capacity to detect foreign invaders outside our boundaries? How do you tell us that you can pacify a city like Mogadishu in Somalia? You have the capability to pacify Somalia. Ewali abatujju abalina zi RPG. In one of the stories, Kulaije, when I was interviewing you when I came to Makindye, you told me yourself, General Kulaije, that mwalabe ebintu bye mutalabangako Somalia nti mwe mwali mwarivinga bwe mutinga mwewaddeyo nga bannayuganda mulwane ennyonyi yammwe yagenda okugwa bagimamirira amasasi yatuukira mu masasi wansi ku byuma byonna bye mulina detecting ebyo. Oyagala kungamba Kulaije temulina busobozi bu detectinga wa jambia mutuleka ate. Ekintu kyafiiriddemu execution kuteeka mu nkola. Bwe kibanga inside the execution there was even communication that tulumbe nge yabadde aliko yalagidde tulumbe mulundi gumu. Abekasese ne balumba, aberubirizi ne balumba, ekirugutu ne balumba, ekakuka ne balumba, Kabarole ne balumba, Bunyangabo ne balumba, Rugendambala ne balumba, Kasese Barracks ne balumba. There was communication. Couldn't you intercept the communication? No zokusaba sirika ye kambuze Barracks musula mwebase mwenna. Nze nyina bakojja bange omanya amajago gajjudde bantu banna Uganda. Barracks ezo muina ziwochi tower, muina barricades we mulindira omuntu, sawa bina muina abeera ku duty. Have you njagala General Kulaije otulage? Did you arrest the person who was supposed to be on kulinzi on duty? The person who must be guarding you. Mwali badde mutulaganga mmaze okutta abantu. The next video would be arresting who was supposed to guard the barracks. Mwali badde mutulaga ka video kati ngembwa mwagikutte dda. Embwa eyabadde yebasenga mwagikutte. Byabadde byammwe. Mwe mwabitegese. Kulaije mwe mwabitegese. Gemazima. Barracks ziba ne buwochi tower. Mubuzimba we Makindye betubiyitawo tubulaba mubamuzi wakadaala mubamu nenda akizammwe Jolasha yabaweereza ebyuma simanya coastal station muine ekisima endaki ebalese ekimotoka ekisima we mwekweka kakati mbuulira ne Barracks tezibeera opening tiziri opening omuntu wejjambia yabatuuseeko atya. Why don't we see arrests of people who are supposed to be at the bagita quarter guard mujita ki watch towers and quarter guards ababadde balina okuuma ebifo ebyo military installations ezo abazikuuma ano ku mulyango abazikuuma waggulu era tewali yalabye ne bulimba mu birimbe basiru abantu 50 bajja balumba Barracks abasirikale beebase. Mwagala kutugamba nti n'abantu ba bulijjo kati tusobola okulumba Barracks nga bwe twagadde. If panga welding people could come, if abantu ba bulijjo bawangadde nammwe nga tebalumbanga ku Barracks, that means abo they are militants, they are trained. Omuntu jajja omutima okulumba Barracks aba agenze kufa. Those are your own people. Babadde bantu bammwe. Abantu ba bulijjo bajja wa sente mbada Uganda abantu bekaseese bwesa tebalina na kyakulya.
tebalina kyakulya, abaana tebasoma, tebalina naddagala nti oli afuna ezigula ejjambiya kulayije mutuleke. Teri muntu gwe basobola kuyingizamu ekyo ne bamugamba weegulire ejjambiya. Mwe abakibadde emabega n'ejjambiya mwe mwaziguze. Actually tujja kwongera tubinoonyereze. Tujja kubuuza abasuubuzi b'oku container village ani yabadde ne consignment y'ejjambiya ennyingi eyatunze. Tukisobola. In investigation bannansi kambabuuse mu investigation y'amawulire nze bw'oŋŋamba nti ngende nnoonyereze ku balumbye n'amajjambiya mulowooza ngenda Kaseese nedda nga bannamawulire benda babazungire Kaseese. Munnamawulire omugezi nga investigative journalist nsookera ku container village sigenda Kaseese. Ngenda wano we batunda ebyobulimi ne ngenda nga mbuuza mu kyama abalimi n'abatunda ebikozesebwa mu farm supply shops zonna we waaguliddwa ejjambiya ennyingi ne ku lisiiti kwabadde kaani kulayije tusobola obbakwata. Tusobola obbakwata eyaguze ejjambiya tusobola omukwata ng'ali mu magye gammwe. Right now we can do it. Bwembanga Lubutida ekozesa nkoba kulayije kankubuulire. This is journalism. Bwembanga Zomba ekozesa lukoba nga babalumbye babadde balina zizomba. Bwemba noonya eyabalumbye oba okutegeera eyalumbye noonya ki. Nsooka ku dduuka litunda nkoba ne mbuuza lwaki abadde atunda bulijjo enkoba ze tusiba ku gaali takyazirina. Nemmanya mu kitundu omwo waliwo yakoze procurement y'enkoba ku buli dduuka akole zomba. Nsobola okumanya nti omusajja yajja olunaku bwe ruti yagende wagundi n'agulawo enkoba 3 ne nkoba 3 awo entandikira manya. Kulayije general bw'abaawo ebintu ebitambula mu ggwanga procurements eziri fane ng'omuntu bw'anaatumya kemika emu nga agitumiza mu bungi, omuntu n'atumya amajjambiya nga tagenda gagaba kulaale. Abaganda kulayije lwakubaga toli Muganda naye Abaganda tulina enkola ng'omuntu ne bw'aba atambula n'ejjambiya agisibako akantu okulaga nti si ya bulabe ngenda kutema nyama yange oba luno oluso ngenda kusaawa lusuku lwange asibako akagoye. Ebyo tusobola okubimanya. Omuntu agula ejjambiya ennyingi bw'atyo yaziyisizaawa. Oyagala kutugamba nti olw'okuba Kaseese mwagifuula porous border zavudde Congo? Was there a procurement of a consignment of pangas from China via Congo? Mutubuulire. Kulayije, everything that you army guys do are seriously showing you that these plans zemukola are very half-baked. Si nfumbe bulungi. Ngeggwanga, all our borders, you are telling us securing the borders and you have armies everywhere. Sigamba nti infiltration tesobola naye consignment ey'amajjambiya amangi eyingira etya eggwanga ne watabeerawo questioning. Kubanga amajjambiya mu constitution nzijukira omulamuzi bamuyitanga ani Kavuma, was he called Kavuma? Mu biseera ebyabeesigye yafulumya etteeka erigamba erikubya abantu kati amasasi mbu omuntu yenna analumbanga ow'amagye ne bwandiba akutte ejjinja lyabalibwa nti kyakulwanyisa, ejjambiya nebalibwa nti kyakulwanyisa, oluso ne lubalibwa nti kyakulwanyisa. Everything is counted as an equipment. Mbuulira kulayije, bwe kibanga buli kimu kibalibwanga kyakulwanyisa, bwe kibanga amajjambiya gateekebwa mu tteeka ly'omulamuzi yakyusa etteeka ku biseera bya Besigye ebya Wokotuwaaka nga mwateekawo etteeka eriraga nti ejjambiya kyakulwanyisa, ziyingira zitya mu ggwanga nga zirina mu tteeka nti kyakulwanyisa nga temumanyi? Lies. You did it. Bino bya bulimba. Amateeka tugakwotinga era tugamanyi. Essaawa eno kikubya abantu abeekalakaasa amasasi nti ne bw'oba kusanga ng'olina akantu k'okuttenga kayinja kali mu ngalo, etteeka lyakkiriza ow'amagye okukuba essasi inani event nti ye amaze okulaba nti muli mu kikundi, muli mu guruupu. Kati kitegeeza mu tteeka erijja mugenda na kuteeka mu zomba. Mwagamba jjo nti etteeka lyafulumye nti omuntu omusanga ng'akola military drills ng'adduka enziruka y'ekinnamagye ku makya, bano batraininze ddi? Oba babadde balimi nga bayiga ku ssaawa kati bazze basaawa barracks. Lies. You are lying. Now in the final act, General Kulayije, awate mwabuyiye ne musukka. Ekyasembyeyo, kameramani gwe mwategese okuba ebifaananyi mu ssiru. Ab'amawulire abaasooseewo nze bw'ompita nti kankaka jangu onoonyereze
kakati saawa eno I would have arrested the journalists who were at scene immediately. Mbadde nsooka genda mu kyalo nenkwata nempita olukiiko olw'abantu bonna abatunda ebirimisibwa abo ne mbakwata ne ntandika sorting omugo ejjambiya wadde watunze ddi ejjambiya gwe wagiguzizaani ekyo kye mbadde nsooka singa mbadde Jeno Kayanja nga Jeno Kayanja kye yakolanga lwakuba bambi yatuuka ekiseera n'akola ensobi nga ayagala ssente n'atandika okunyaga abantu naye bwe yali akola mu Wembule yabuuzanga singa teyagattamu byabubbi yali badde yakikoze bulungi naali badde saawa eno nga bwompita nga sinnabakola arrest zonna z'abannuupu nga sinabakola arrest yonna y'abannuupu nsooka genda mu katawuni nenkwata abatunda enkumbi n'ensuululu n'amajambiya bonna ne mbaleeta mu barracks n'enkweshoninga omu abo bwe mbamaliriza nenkwata abatunda enkoba buli muntu neyebuuza ate ab'enkoba babakwatira ki ate oba mwatulumbiza zomba ate nga amayinja kyakulwanyisa mu tteeka lya Uganda mwatundidde muti enkoba ne mbayita ani yatunze enkoba ennyingi bwe naali bamaliriza nenkwata ab'amawulire abaasoosewo ono siini ani yabayise n'ekirala ebifaananyi nga bwe bitambula on social media ani yabikubye erudda yabadde asobola kukuba kifaananyi kiramba ng'akubako kitundu lwaki mwabadde mukuba haafu obubadi bwammwe kulaga nti wano nakoze ensobi wano saakoze ensobi ekyasembyeyo nga bonna mubamaliriza kyekikolwa ky'abasirikale okutandika okushootinga excitedly nga bakuba abantu ng'abakuba embizzi obukumbi ku mitwe. Finally you went to the taxis be mwakozesezza abaabadde bagezaako okukivaamu batoloke ne mubatta nga gwe mujja mu taxi mukubirawo. Nindiridde okwetegereza alipoota eya General Kulaije ogenda tugamba ki bano baabadde baki naye mu history kankujjukize General Kulaije nti mu area eyo muzanyiddeyo emizannyo mingi. Edda eyo mu kitundu ekiyitibwa ky'Abandala abantu 10 battibwa mbwoba basangibwa ku bbaala abantu 10 oli n'abatta basatu mu kitundu ekiyitibwa Nyabitusi ekamwenge eyo battibwa nejjo juzi lyabalamu ndooza mugwe 10 nga mu 2023 abalambuzi babiri bambi omwami yali awasiza mukyala wo mu South Africa n'omuzungu ne bagenda mu Queen Elizabeth olw'okuba bagenda ku honeymoon bino bategeka abaasoma balina ssente ebyekisiru nyina genda mu Queen Elizabeth tulabe ku bisolo laavu yaffe etandike nga ya animal bagenda ne babattirayo omugole omukazi n'omusajja n'eddereeva ne babatta mweyo area 2023 abantu 42 nti abagundi balimba essomero ne batta abaana b'amasomero mbw abamu abeesibiramu babakanyugira bubbomu ne babatta ndowooza ku boda ya Uganda ne Congo gye bayita empondwe between Uganda and essomero bayita Lubiriha they used to call it Lubiriha eyo ne batta abantu same area 2022 there was a bomb explosion mu restaurant e Kasese era 2022 ne wabeerayo bomu ku lunaku lwe lumu ne wabeerayo bomu endala ekamwenge ate ne tuddayo mu area yemu yeno eyatta abaana b'ekichwamba mu 1998 nga n'abamu abaali mu kutta abaana b'ekichwamba mwabasonyiwa ne mubayingiza mu magye. Omu ku bo yali mugenzi Meja Kiggundu eyaffe yali bba wa Maama Fiina ebintu ebyo yali abimanyiiko. Kakati bwe muba nga mukutta abaana b'ekichwamba abaasuka mu 8 mwasobola okuinfiltrating akakundi ako ne musindikayo n'abammwe ne mubajjayo ne mubawa ne ranka mu magye abo since then lwaki tebabayambanga okusolovinga bintu ebyo kubanga mwainfiltrating abaaliwo ebiseera ebyo. Mu 1990s waliyo simanya ekibiina bakiyitanga biki Nalu Rebels mu gyekyenda eyo ekyakolanga atakisi ebwamba county eyo Kiribundi Bujjo Bwamba ndoza Kiribundi Bujjo ne mu infiltrating abannalu ne mubamalawo. Kati experience eyo yonna gye muzze muzimba nga n'abayeekera abazze bakola ebintu ebyo muba involving amagye ga Uganda. Why don't you make use of it? Ebikolwa bino ne bivaawo. Bino byonna bitulaganga bannansi nti mubigenderera. Ekyamazima bwe tubyetegereza General Kulaije
bino bewayogedde mbu we commend the bravery of bravery and professionalism of our personnel who acted with restraint and precision. Precision kitegeeza bakikoze bulungi nnyo. Shooting people when civilians are seeing, is that restraint seriously? Ensonga zange nzikuwadde Kulaije mbamanyi munyiiga mangu. Naye newankubadde munyiiga mangu, temujja kutulemesa kwogera nga tulabye ensobi. Osobola okumpita obimbuuze, naye era nga bwe mbikugambye wano bwe njo biddamu. I make scientific deductions as a journalist based on history, the current situation. Finally, Kulaije kankubuli kye bayita timing. Mu biseera bino eby'obululu, abantu bonna be mwanyigiriza emabega we balowooleza nti basobola okulaba Museveni. Obubaka buno mbukuwa General Kulaije. Abantu bonna be muzze muyingiza mu bikolwa ebyekiyeekera, muti okubatwala ewa Museveni kuba mmwe mubikola bamulabe. Mumaliriza mubanyigiriza nga mubalemesa okutuukayo. Eventually at the end abamu babikola, abamu nga babikola balina abo bemulemesa okulaba Museveni mwe mulye mwekka. Kubanga mu Uganda Museveni yawangamira obuyinza, tewali kitambula waatali. Kati buli muntu yeetaaga okubaako omuntu gwalaba ayagala kulaba muzeeyi. Kati abo abantu bemwalemesa bemuzze mukozesa balina bye bababanja. Bannamagye abakimanyi nti muyina bannansi be muyina be mwakozesa, mubasasula omuwendo gwe mwabibakozeseza. Kubanga mu kiseera kino ekyakalulu balina okuteekawo embeera Museveni asobola okufuna message, asobola okubayita abalabe. Omwo mwe muli abantu bemukozeseza mu ADF, mwe muli abantu bemukozeseza okutega bubbomu mu bannansi, mwe muli abantu bemukozeseza okuketta bannansi mu kulw'ebigendererwa ebyammwe nga mweyagaliza. Kati nkutegeezaako General Kulaije obubinja bwonna obwo ba RDC bwe bazze bamanyi obulungi babwetegekera, kubanga muli bafere muli babbi. Ba RDC abe bakyasinza obubbi mu bantu ba gavumenti abali mu Uganda. Ngo bova ku kakundi k'abafuga kati, kubanga akakundi akafuga kati mu parliament ne ba minister bossi babbi balwadde. Abakwata ekyokubiri be babaka ba president. Ebyo ebikolwa by'aba abaana bye mulaba kati as a side effects ebyaba RDC obukundi bwe mutondawo ne mubukozesa ebyekisiru nga munoonya ssente nga ba RDC. Babo bemuwe mundu bagende bakole ekikolwa nonoonyayo omupangulukufu omu n'omunywesa enjaga n'omuwe mundu agenda akuba abantu. Kati n'omusindikira gy'amugoberera, noona gy'amugoberera n'omulagira nti wamala okukuba bali naawe mukube. Kati awo gwe n'omala n'odda mu ofiisi zammwe ezo n'otandika owandiika lipooti. RDC nakulubuuta okusinziira ku security briefing eyeewange, muzeeyi nkusaba mperezeyo obukadde 10 to deploy and to investigate pending the report. I will provide soon. Nga kibba ssente. Ekyo kyala disi kiba kikuunyuuse ne ssente. Kakati Kulaije nkubuulira abantu abalala balina okukwatibwa RDC sooka omuyite. Ajjemu engatto. Musooke mubayite RDC mbajjemu engatto. Kubanga ebikolwa bino mu biseera by'akalulu kati saawa eno bagamba akalulu tekagenda kumpitako nga sifunye ssente. Timing Kulaije. Timing is very important. Ba RDC ebikolwa byemukola tubimanyi. You recruit these boys in bad activities. You wait for the time when the president can react and can listen to you. Then you start deploying them because you want money. RDCs Kulaije, if you want to find information, mubiyite mubijjemu engatto. Kikube MP 2 kijja kwogera. Biti abiina abaana ate bibakoledde. Okijjukizaayo kimu nti mukazi wo manyi waali. Kijja kwogera. These are actions planned by the people who are inside the security. Byammwe mwe mubikola. Naye akasembayo Kulaije ku programu eno mwalonze wakyamu. Kati mu biseera bino ng'abantu bali mu kalulu, abantu beesunga okulonda gavumenti empya eyammwe y'abafere bagijjeko nga bayitira mu kalulu.
temugenda kubba buwanguzi bw'abantu mu kavuyo. Tewaliwo nnaku zino muntu yenna mu Uganda ayagala kukyusa gavumenti ng'atabangula ddembe. Kubanga eddembe litabaffe. Waliwo agenda okufanga wammwe, abammwe babeera Bulaaya. Tewali muntu asobola kwetantala, kwetaba mu bikolwa bya kiyeekera. Nga simwe mu bitegese kubanga bannayuganda, they still believe yakalulu bagenda kawo omuntu omutuufu atereeze bino bye mukola. So, tewansobola kulimbalimba muntu yenna. Dati abantu bagala kuyekera gavumenti bagijjeko eyendirimbo yagwa. Those are old stories. Eyendirimbo abantu bakyasobola gikola ki? Ekipindi kyammwe mu kikube balala. By video oba by ki abantu bakyakigula. Mu kaseera kano nkutegeezako Kulaije. There is no presidential candidate. Nze ndi musajja mu Namasaka. Bwe mwateekateeka ebijambiye Masaka mutta abantu ne muvaamu n'okufa kwa Seggirinya. Amaanyi gano ge mulaga agezo tanka nga temwagaleeta waffe Masaka. Muli bayaayi. Ebijambiye ebyategekebwa e Masaka ebyatta abantu ba bulijjo. Mwagala tugamba nti the army people you are so important than the citizens. Abakadde battibwa, abatambula battibwa, abenywera emyenge gyabwe erwengo battibwa. Those are all signs that these things are planned by you. Why didn't you deploy the same force you are deploying in Western Uganda? Why? All lives are the same and all Ugandan lives matter. Why is it that this time you want to deploy heavily in a region with the panga welding people who came in the morning? These people, you had the mwalifuna information okumanya Kulaije mujoga. Abantu be Masaka bawandikanga n'ebibaluwa ne bagamba tujja wano era ne bajja. If it wasn't you, it was who was it? Mwalimmwe. Mwalimmwe. Yote mwadiployingayo. Nga abatema ebijambiya. Bawandika n'ebbaluwa. Ne bateekako ekigambo nti tujja wano. Naye era ne bajja ne batema. Wote mwadiployingayo. Kati mutulaga tanka ku luguudo. Timing infu Kulaije kiyise. Temujja kumalako nakyo. Timing infu. Ebijambiya ebiri wano mu Kampala wennyini. Ebuddo, ensanju wano, ekyengera. Ebijambiya ebiteekebwawo saawa eno. We don't see any heavy military deployments. No. You would go and explain to people that ebijambiya ebiriwo tugenda bikolako. There is no heavy military deployment in the city center with all the barracks. But now you are showing us in Western Uganda you are heavily deploying double standards. Unless you are saying Western Uganda is greater than other regions of Uganda. Temutulimba. Bwatulaba ku side effects ez'ebijambiya e Kampala. Kayula bwe yateekawo bakitatta batandika okutta abantu. It took the intervention of Salim Saleh to save people from Kayihura and his militia. Now it seems there is someone else inside who is doing it. Naye tebijja kukola. Abantu baagala mukulembeze mupya. Ate gwe bwetegereza video baamulonze dda. Baamulonda leeruli ne mumubba. Kati wano tebijja kukola. I want to tell you, General Kulaije, that as citizens of the Republic of Uganda, and I for one as a journalist, I stand here to say you are behind these attacks against Ugandans. My message goes to all Ugandans. Munamageta kulimba weetabemu. Gwoli mwana wa munaku, ye mugagga abaana be bali Bulaaya. Gwoli mwana wa munaku, mukazi we, ono big spend sente balina. As Ugandans don't involve in the stupidity and the gimmicks and the games of decorated soldiers in Uganda who want to extend their rule. A corrupt rule, a corrupt regime. Don't do it. Tebakusuubize sente zonna. Ababikola babimanyi ne bye bakola babitegeera ate babitegeeza. Kubanga ne timing Kulaije nfu nnyo bwe fufululufu. Tewali ajja bikkiriza. Banansi mbasuubiza. Bino byagala okuteekawo mu eddagala egganda biki ebyo tebikola. Naye ate abajjanjabi ab'ekinnansi bo we bali mu kuba ekkooki bajja kubayambako gwe atalina maanyi ga kisajja alina ebizibu. Mwe bannabulaaya ng'emisango gikufuukidde ekizibu. Deportation. Abantu bwaleeta bakufuukidde ekizibu. Enamba y'abakooki eri 550-26000. Let's continue the conversation with this.
I41 yenze kanka Emmanuel Peter ni musajja munamale ga kunoonyereza nkolera ku 0702 obojja kumpeereza obubaka ku WhatsApp endala eri +971 50 219 4159 eyo yange ya business nkolerako byange nange nfuneyo kasente neme kwetaba mu bintu bya kifere nkole eyo ya business +971 50 219 4159 mbasibudde mweraba